babiteeka wabbali bo ne bagoberera bye balaba nti bye bibafalinga. Kati ekyo olwaleero yabadde introduction yaffe olwaleero ku kwongera ku kibuuzo kyaffe bwe tunajjanga biidhinillahi wa bi'aunihi tujjanga kugezaako okulaba nti tukumanyisa lwaki abeewammwe lwaki gwe kennyini lwaki gwe bootera okulaba tebatera kwagala kulamuza mateeka ga sharia lwaki amateeka ga Allah bagalinnyirira ezo ze zimu ku nsonga ku ezo so Allah subhanahu wa ta'ala gwe tugamba mu mbeera bwetyo nti bwe tunaba tugendedde ku mateeka ge ebibonerezo munnange mu maaso gaffe ga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atukola ki abibonereza. Naam, pale FM 19 ekola eriyo mutwa bulijjo nkakasa otegedde omulama gwe tugenda okubira nga tambulirako. Shekhatu abuuza ekibuuzo kitwaliko mu bbanga lwaki abantu tebaagala kulamulira ku mateeka agaffe aga sharia kulwokubanga ebigendererwa by'abantu ebimu bisukka ate ne bibikka ebyabalala oba oliawo bandibadde babaako n'okutereeza embeera ez'enjawulo. Tugenda kuyingira mu musomo gwaffe direct naye Sheikh Pezi wagamba omuntu atasobodde kubeera nga atufuna wano aba afuna atya emisomo gye tusomye? Asobola okufuna emisomo ku YouTube channel mukutu omugatta abantu ogwo gwa YouTube asobola okugendayo n'agulayikinga n'agusubscribingako n'okusharinga ogwo mukutu guyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Ogendayo osobola okulayikinga byonna bye tuba tutaddeyo nabwe babikereyeemu osobola okuba nga obifuna. Emisomo mingi nnyo gye twatandika najjo mingi miitirivu omuntu asobola okutuula n'abaako nekyayiga n'ategeera ate nga n'abaana abayizi abamasomero abasoma idadi thanawi naddala abathanawi basobola okuba nga beegasa n'emisomo egyo biidhinillahi taala gisobola okubayambira ddala kinene. Naam, pale FM 19 nezimenda kule muntu wa bulijjo. Sheikh, naam, tuli mu kiro ekikeesa olunaku olw'omunaana omwezi gwaffe Rabiul Awwal. Naam. Oli yabuuza ekibuuzo n'abuuza konsani yali kuba ki yali ku subhanallah ya rabbi yali ku mwana w'omu lubuto. Alhamdulillah. Nemugamba nti Sheikh abaana bazze ajja tubuulira atajja kuddamu kibuuzo naye nzo tubuulira tuyinza kikwatako ddi. Kuba yeewe yalina konsani yaawo konsani y'omwana w'omu lubuto. Mulyango gukyali mu maaso tujja gutunulako babul hamli guyina takadiri ez'enjawulo ezigeraageranyizibwa. Affe omwana w'omu lubuto matana atabiruhu diro tumubala era ddi bingi seeka ebireberawaawo ddiro tukakasa nti mwana wa mugenzi ddiro tukakasa nti olubuto ddala lutuufu ddi omwana lwetumubala nti musika bw'aba azaaliddwa nga mufu bw'aba azaaliddwa nga mulamu ebyo byonna weebiri. So inshallah ezo tujja kutuukawo takadiri weeziri la tatazahaza tebasagaasagana alhamdulillah munywerere wamu inshallah tujja kubanga tutuukayo bi'aunillahi ta'ala bijja kubanga bitegeerekeka. Naam, Sheikh tengire musomo gaffe. Naam, tayib kakati tugenze butereevu musomo nako olwaleero. Omusomo gwaffe guno guli ku faida emigaso oba mugaso ebintu bino mbutuufu oli asobola okwebuuza naye kati ebyo byonna ebyo tugenzeyo lwaki twagalayo ki kyetwagala nno irimu eno tetujjabula bujabuzi tugijjira ddala ku kikolo nga bwe twatandikira ddala ku kikolo netugamba nti bw'onaaba totegedde kiri ku kikolo bw'olaba ekimera nga kiri mu bbanga nga wansi terimulandira seeka ofuna penaliti ekirya mu makatikati awo tolabawo nduli ate ne wansi tulabayo mirandira wabula olaba fruits mu bbanga. Wallahi kiba kizibu nnyo okuziryako oyinza okulowooza nti oba ddogo oba shayatin okitegeera kakati mu bufunze n'okulyako kiri wala n'okukisemberera kakati mukkirize twabagamba nti twasima emirandira nkakasa twagituukako n'enduli ne ku fruits tujja kuzituukako ne wano twagala nnyo okumanya emigaso abaffe impact y'ebyo bye tuba tuyize tujjamu ki
tufunamu ki kati olwaliro tugenda kutunulira ku kiyita emigaso yabiri bye twalaba oba bakyabijjukira abatuwuliriza bye twalaba kituyita bayanu anwa il waratha min haithu nawai lirith okusooka twalaba nawai lirith emiteeko gy'obusika ebiri oba engabanya ya Allah ey'emirundi emeka ebiri kakati olwa netumanaddako netulaba alwaratha min haithu nawai lirith abasika okusinzira ku mitendera egyebiri oba emiteeko entematema enteekulula ey'emirundi ebiri Allah wekitiibwa gye yakola ki gye yateekulula kakati olwaleero tugenda kulaba ekiyitibwa faida emigaso fi nawai lirithi walwaratha oba okategerekesa emigaso egiri mu kumanya obusika obw'emirundi ebiri bwe twalaba walwaratha naabo Allah be yagabira olwaleero bwe tugenda okutambulira okusookera ddala faida esooka egamba nti kad yajtamiu fi shakhsi lwahidi jihata tasibin mu basika abateeka okufuna ku maali y'omugenzi abaami n'abakyala agambye nti omuntu asobola okujja naye ng'ali mu biti bya mirundi ebiri mu mbeera y'okufuna emaali etalina kigero wakategedde bulungi mu basika abagenda okusikira omugenzi kuba betwalaba betwaba ashabu tasib ashabu la asaba abateeka okufuna emaali etalina kigero ku mulundi guli twabalaba ate abategeera YouTube channel tugikulagiridde oyinza okusaba muti inheritance in Uganda gusobola okujja omukutu gwo oba ne busawo Islamic Inheritance Consultancy in Uganda ojja kuba ofuna ebintu ebyo laitakum singa mubeera muba mu subscribe nze ne tuba nga tusobola okubeera live directly YouTube oba basobola okutulaba so tukugamba nti emiteeko ebiri egyo ey'omuntu okufuna emaali etalina kigero bisobola okuŋŋaanira mu muntu omu ontegedde ngaga for example ka ibinin huwa ibnu ibni ammin ng'omwana w'omugenzi ng'ate ye mwana wa mutabani wa taata omuto simanyi oba kiyinza okutegeerekeka ka ibinin ng'omwana w'omugenzi ng'ate ye mwana wa mutabani oba kaŋŋambe w'omuzzukulu wa taata omuto nduza kyekijja okuvaayo amangu nti amakulu taata gwali kono mpuliriza omwami gwe taata omuto taata omuto wazaala mutabani wo gwoli taata wange omuto amakulu ndi mwana wa muganda wo naye wazaala mutabani wo n'azaala omwana okategedde bulungi kati omwana oyo ng'ate ye mwana w'omugenzi olabye nti ajjidde mu biti bibiri nategedde bulungi mwana ekisookera ddala eri omugenzi ate era ng'ate ye mwana omuto owaani owa taata omuto kijja kitya kino jjukira mu busiraamu omukyala ku luganda lwaffe mathalan kankubira example wano tuli ba luganda nze naawe tuzadde abaana ne tujja tuddira abaana abange n'ababo ne bafumbiriganwa oba okategeera bulungi okimanyi nti abaana bo bampita taata omuto ate n'abange bayita ggwe taata omuto taata muto kati baana bo betuzadde baanaffe betuzadde ate nabo ne bazaala okategeera bulungi yes kati abaana baffe betuzadde abaana bazzukulu baffe be baana b'abaana baffe ne basobola kati ffe tugambe nti ab'omutendera ogusooka tegubasekanyiza naye guli ogwokubiri ne bajja bawasagana omuzzukulu ne bawasagana ku sayidi ne sayidi kati mu mbeera efaananako bw'etyo nti omwana omu bw'aba afudde abeera mwana w'omu sayidi nga kati akawala ak'esayidi eno kaze ne kawasa kawalako okategeera kati akawala ne kajja kawasa katabani ne kafumbirwa katabaniko kati kawala kange ne kafa okitegeera kati ate kawala katabaniko kalina okusikira kawala kange nga maama ate nga katabaniko kali ka ibn ammi kampita taata omuto simanyi oba okitegeerekeka okitegedde kawala kange kafumbirwa katabaniko oba kazzukulu kange akawala kafumbirwa kazzukulu ka kalenzi okategedde kati kawala kazzukulu kange akawala kafudde
bwe kafudde ate kazze ka ibini ammi ka ibini madha ibini ammi katabani ka taata omuto katabani ka taata omuto ke kazzukulu ka taata omuto okategeera bulungi kati kajja ne kasikiro ono ku saidi yange kana kawala kange kazzukulu kange akawala ne kakasikiranga katabani kaako ate nga kati kakayita katabani ka taata omuto oluganda bwe tubutamba maama wange ajati Aisha semugenzi awo mulese ajja bitegeera osaze lwera noyingira embalala Allah okunyonyola oluganda olwo lwetaagamu tekiniko naye kati kankinyonyole bwenti ali yatuwuliriza Shekhembo wa Ismaila bwenesiga nnyo mu Luganda tetwagala tuyitirire kakati atuwuliriza omwami oli muganda wange okawulira bulungi buli mwami yenna atuwuliriza ku Pal FM oli muganda wange nze muganda wo tuzadde abaana olina abaana bo abalenzi n'abawala nange nzadde abaana abalenzi n'abaki n'abawala kati jjukira fe obusiraamu butukkiriza nti bwe tubanga nkikugambe ntya bwe tuba abooluganda nga tuzadde amatabi ompulira bulungi abaana baffe eri basobola okukola ki okufumbiriganwa taata omuto ne taata omuto okategeera bulungi kati bwe tuzadde abaana ne bo ne bazaala bannaabwe ne tuzzukuza kati omuzzukulu najja ku sayidi yo omuzzukulu najja n'awasa sayidi yange n'awasayo omuwala okategedde jjukira kati abo beeyita baani ba ibini ammi neeno binti ibini ammi oba okategedde ako eno gwawasizza eno omuwala ayera binti ibini ammi muwala wa mutabani wa taata omuto najja afumbirwa mutabani wa taata omuto okategedde kati kyekye bagamba kyetubadde tugamba wano kati oyo alina obusika bwa mirundi ebiri nga obusika obwo bwa taasibu taasibu kyeki kwe kufuna obusika obutalina kigero oba okategedde kufuna ekisigaddewo ekyo kyetubadde tunyonyola nagati wa akhin huwa mu'tiqun oba kale ne kino kitegeere okuba n'owooluganda lwo ng'ate ye mu'tiqu ng'ate ye slave master wo oba kategeerekeka muganda wo naye ate nga ye slave master wo kisobola okubaawo nga muganda wo ng'ate ye slave master wo kitwale bwoti nti mu'tiqu amakulu ye mununuzi wo mu buddu tigobadde mu buddu muganda wo najja n'akugulayo oba kategedde ako muganda wo najja n'akugulayo mu buddu oba kale gobadde muddu gyali ate n'amala n'akuta era yabeera slave master wo simanyi oba kitegeerekeka nti obadde mu buddu tumanyi obuddu ti omuntu taba na rights kati muganda wo najja n'akugula mu buddu eri oyo mukama wo ye n'akuwa free leave naga nti akati oli waaboobo oli waddembe okukola emirimu gyo tokyavunaanibwa ku muntu yenna oyo obusiraamu bwamuwa omugabo ku maali yo olw'okununula okujja mu buddu ne bakuwa rights kati jjukira akujje mu buddu ate muganda wo okategedde bulungi akujje mu buddu ate olwedde muganda wo oba kategerekisa nze naawe tuli baluganda naye gwe ate oli mu buddu wala qaddara Allah okategedde bulungi gw'oli mu buddu nengamba ye muganda wange ali mu buddu nkoze ntya nyinza okuba nga nakusooka okuvaayo kale nga nange nabulimuuku nenkusooka okuvaayo naye nkola Allah nampe sente nenjagala okujjayo nenzija nkugula ku mukama wo nenkuta nze mba ate nfuuse slave master wo nze mba nfuuse mukama wo omupya lwakuba nti nze nkuwadde free leave naye ate ngolwedde nange naye ate mukama wange kyetwayogerako mu'tiqu mukama wake kakati awo already nze ndi wa luganda lwo ate nawe oli muganda wange kati olaba
singa oba ofudde mathalan bw'ofa ngenda kusikira mu biti bibiri okategedde ako bw'ova mu bulamu bw'ensi mba ngenda kusikira mu biti bibiri ekiti ekisooka ngenda kujjanga owooluganda ekyokubiri kyekyokujjanga mu'tiku ng'eyakujja mu buddu okategedde byebintu bibiri abamanyi bye tugamba nti omuntu asobola okujjira mu biti ebyo bibiri ng'agenda kusikira omuntu byonna tuba tulina obitegeera ensonga lwaki twagala okumanya status y'omusika efaanana etya tumanye n'embeera mu mbeera gyajjiddemu naddala kyemwagwa wathani ekyokubiri natugamba wahina idhin yarithu bi aqwa aljihataini bwe kijja nga zze mu biti ebyo bibiri makulu avunaanibwa obusika bumukakatako mu biti bibiri naye tasobola kujja nabyo byonnyini mulundi gumu amanyi batugamba fahina idhin yarithu bi aqwa aljihataini wanajjako n'ekisinga okuba ekyamaanyi fal awwal ekizamba gekisooka nti yarithu bijihati albunuwa yarithu bijihati madha albunuwa wanajja kusikira azze kuweyire yasoose nti oli omwana yazze alimba asaba ate nga mutabani wa taata oyo aba agenda kujja kusikira kawala kange eno akazzukulu kange akawala ng'akasikiranga maama makulu nga bijihati albunuwa ajja kusikira ajja kusikira mulayini ajja kujja mulayini y'abaana mulayini y'abwana nti mwana tajja kujigira mulayini ya taata ya bwaluganda ya taata muto okitegedde bulungi kati ne waneeno wathani yarithu bijihati al-ukhuwa onajja mulayini y'abwaluganda seruganda so si layini y'abo slave master nti ya mukama wa muddu kubanga ey'obwa seruganda yesinga amaanyi okusinga ku y'obuddu liannaha aqwa min aljihati al-ukhra yesinga amaanyi wasayati bayani insha Allah ejja kujja tujja kubinyonyola mu maaso gye bujja ako kekasoose wano nootuli wakambwe muuko weetaaga okunyenya kubwo weetaaga okunyenya ku mutwe nga wumuddemu akolera ensonga ey'okubiri kad yajtamiu fi shakhsi jihata fard ziribadde jihata taasibu nti omuntu asobola okufuna emigabo ebiri nga emigabo egyo asobola okufuna gira mu mbeera bbiri ng'embeera bbiri zigwa mu mugabo gumu ogw'okusikira ebitalina kigero kyetubadde tunnyonnyola kakati ate kino ekyokubiri kad yajtamiu fi shakhsi jihata fardin omuntu asobola okujja nga ajjidde mu mbeera ya biti bibiri naye nga byonna bya mugabo okategedde bulungi asobola okujja nga ajjidde mu biti bibiri naye nga byonna afuna mugabo oba okategedde ajjidde mu mitendera ebiri naye ng'emitendera egyo ebiri buli mutendera gulina omugabo gwagwo kyekitegeeza wahina idhin yarithu bihima ilam tuhjab wazibanga zze mu mbeera bwefaanana bwetyo olugyo mbiri lyajja kutambula najjo singa anaaba tafunyeewo kimuziyiza lam tuhjab ihdahuma al-ukhra singa omugabo ogumu teguziyize gunne waago naye fa in hajabat ihdahuma al-ukhra singa ogumu gunaasamba gunne waago waritha bilhajiba duna al-mahjubi al-mahjuba olwajja kugenda n'omugabo ogutamenyawo gunne waago ajja genda ne guli oguziyiza gunne waago example kajaddatin example nga bwolaba jjajja mukyala nga hiya ye jjajja ummin nga ye maama wa jjajja mukyala ate jjajja mukyala oyo azaala maama simanyi bakategerekeka maama wa jjajja mukyala nga jjajja mukyala oyo yazaala maama amakulu abeera jjajjawo wakubiri ggwe okategedde ako nkawulidde jjajjawo owokubiri omukyala jjajjawo owokubiri oyo ye maama wa jjajja mukyala asooka jjajja mukyala oyo asooka ate yazaala maama wo okategedde bulungi ng'ate oyo ng'ate era y'omu ummi abin ng'ate era ye maama wa maama oyo azaala taata
okategedde maama wa maama wa jjajja maama wa maama wa maama ye jjajja mukyala owokubiri azaala jjajja mukyala asooka jjajja mukyala asooka n'azaala maama nga y'omu ye maama wa maama ye maama wa jjajja jjajja oyo azaala taata fa innaha tarithu biljihataini thuluthai sudus inda alhanafiya oyo bw'abazze bw'atyo ng'ali mu biti ebyo bibiri jjukira bonna balina sudusu okategere balina kimu kya mukaaga kati mu mbeera eyo wano babigatta naye affe mu busiraamu tugenda byawula kati ono bagambye nti afuna bibiri byakusatu bya kimu kya mukaaga ku saidi ya Imam Abu Hanifa wal Hanabila ne ku saidi ya Imam Ahmad bin Hanbali wa baadhi ahli ilmi neri abamu ku bamanyi naye wayakunu dhalika aidan fi nikahi lmajusi ekyo si kyaffe kya busiraamu kubanga si kya mu ddiini ya busiraamu ewaffe kubanga ekyo teri muntu mukyala asobola okugamba nti yazaala jjajja mukyala oyo n'azaala taata akuzaala ate the same time nga yazaala maama oyo azaala maama wo Allahu akbar tekisoboka mu saidi y'eddiini y'obuyisiraamu tasobola bigatta kyobola nti omugabo gwe gwateekawo baga nti ku saidi ya taata yajja mukyalo oyo ajja ne ku saidi ya maama jjajja mukyalo oyo najja ne bigattira mu mugabo ogwo ku saidi yaffe kati ate wano bo babigasse nti abeera y'omu ekyo kiri ku saidi y'abamajuusi abasinza muliro ewaffe tekiriyo ewaffe tekiriyo kubanga bo kamba kunyumizeeko nti alladhina yastahiluna nikaha almaharima bo bakkiriza okuwasa abakyala abaagaanibwa okuwasibwa bo bakkiriza okuwasa abakyala abaagaanibwa okuwasibwa babuuka ensalosalo simanyi oba okitegedde awo bo bamajuusi bano be basinza muli ekitebe kyabwe kiri mu Russia kusinga ogenda mu Japan, China, Thailand gye bali ojja balaba basinza muliro naye bo bakkiriza nti omuntu asobola okuwasa omukyala yenna gw'aba ayagadde wuliriza kano bagamba batya agambye nti bo mu bufumbo bwabwe Allah tusaasira tutaase tuleme kubanga bo ate ne wafi wat'i ashubha wakyo bayita wat'i ashubha kimanyi katusimbewo akati awo katono wat'u ashubha yesobola okugwawo nene waffe naddala bwe kijja mu maka gaffe ag'enjawulo gituwangaalira ne ba sisters nga nabbi bwatugamba nti alhamu lmaut alhamu maut mulamu ne mulamu kuba kufa okategeera kati omukyala asobola okuba nga babazaala nga balongo babazaala babiri naye nga bafaanagana nakato ne babiri naye nga abaana abo tosobola kubaawula kigero kyekimu kati gwe nogyowasaako omu ne batakubuulira nti balongo nga oba oliawo omulala tomulabanga akati nekijja nojja weekanga nti ate omu ayinza okujja nga yakyaddeko ewaka owulidde najja awummula waawummulidde wonna mu nnyumba gwe n'okomawo ng'ate oli gwe wawasa tannadda eri abasajja abamu nga ye waakomerawo wantandikira okategedde bulungi tebakonkona okategedde ekyo bagitandikaawo wat'u shubha okubeera nga weegasse n'omukyalo olw'okumwefaanaanyiriza mukyala wo naye kijja nga mukyala ali mu maka go ebiseera ebisinga baba taliimu tobuzaabuza baba taliimu toli kwebuzaabuza baba tali mu maka go toli kwebuzaabuza ekyo batandikaako shubha kati bo bakikola ki bakigoberera bano bamajuusi kakati bo kyebakola nti example gyenyinza okukuwaako wano gye batuwadde ey'okubeera nga omusajja majuusi hasbunallahu wa ni'mal wakil ono bw'abanga azze for example nikahu shubha bagamba nti byonna asobola okuba nga ajja nabyo omulundi gwe gumu n'abeera ng'asikira oyo abeera afudde kubanga ensonga zino zombiriri bo
basobola okuba zikirizibwa omuntu okubeera nga zonna za busika asobola okujja nazo. Naye ate ku sayidi ya Imam Malik ne Shafi bagamba nti nedda tasobola kujja ku mbeera ze zimu. لأنها سببا يرث الشخص بكل منهما فرضا عند الانفراد kubanga buli nsonga yeyawulidde esobola okusembeza omuntu ku busika. Fayarithu bi aqwahuma inda al-ijtimai, kati n'olwekyo aba agenda kutwalako emu singa zombiri ziba weeziri nga waliwo n'abasika abalala. Ontegedde bulungi? N'agamba ati watakunu al-quwwatu inda al-malikiyyati wa shafi'i